tagabaga nono era maze mwesi bakonnyo tebyogedde bya ampadde mu bulungi ge mazima bambi akwade meka 10 yangu anga tekinagwako anedda bambi nyingi nera kwasagala kubulira engeri je basabye ne bakuma 10 wabakwade 10 nyingi esimu janywako tonera ko nnyo kubulira tuwe hatu obadde kyatubulira kale aro omukuru mutala yantukira nangamba Saimo bambi ankolera bulungi is online journalist nampe ebintu bye mukitibwa nembitwala naye bukyanga kwa surprise nyadde entudde sira ku mwatu wa lugezigezi ngono tijangu anu njawo sijja kujjawo mutuufu bwe baba kuita kusala kwatwe ai nawe dobozi yo kusimu ati sinze nakubye ngapise na muntu gwamanyi ngapise na muntu gwamanyi it's okay it's normal muntu kale pa surprise katumulabe ko ba tulabe atuuse era nga wuyinza okuba nga ate omulaba aliwali alingiza recordinga kale omuntu waffe atuuse era nga tugenda kubanga tumulinda okubeera nga ajja okubeera nga tumusurprisinga tabadde mwangu naye tumaze ne tumufuna era agenda gwa mu mbiri zaffe Kine chana change nawe kine chana change ola wa producer wali wa producer katobona katuwadda mu kamera kestambula mbali muvao so afunye ne code drop bati ata code drop business naye njagala bala ojola naye ujja kukiriza raga bagita surprise bulabe wampadde obuzibu nga wisdom akunoonya ojje ku stole paka bwe ngambye nti ne Simon Peter paka wendegede nkugamba blood sagala kujja mu wallahi mbale sigenda nakubidde wisdom kaye ne mugamba musajja mugambi waliwo omulwadde w'okugulu Niboshi gwe bagwe bintu byange mwana tubazi sagala tambula nga simayi mbadde njagala kutambuze paka kusala amawuli sentences kwaka akajanjako Allah ani onabireze muwagizi wose mukazi sinyagala obeere mukakkamu njagala obe mukakkamu wallahi bina muzeyi kyankoze sigenda kuddamu tambula mu bintu byesse nze principle yange sitambula mu bintu byesse manyi omusajja namugambye kuliko akasente oye nti akasente si kyekikulu nenga bukyanga ndya sente za surprise ona ezo ono zinnemeredde nesitambula bintu nga simanyi wendaga kati kakati omukyala yangambe toyogera amannya gange naye omwana oyo bambi yanyamba kumanya amangi yangamba manya nina manyi na group eyo gyendi abakola surprise wakwe nayagadde Simon gwabanko ya surprise bamuyita Zaamu era ngambe tiwanaakebera mu memories Zaamu ajja mujjukira Zaamu ali munsi ki banaye ali Buwalabu we nayogera ensera nabajja tegera nti Zaamu owali neggwanga nantikka nandikirewa yala ngambe sibibikula naye kati ebirimu ekimu kikyo kati ebirimu ebiri nangamba nti enkofiira emu y'amasembe bambala nnyo enkofiira nyanza olaba nga kigenda kuwundya nenga amasembe omu ye keeke eno saagala mugiti enze nagyekoledde era ne weebaamu obuzibu nze mbambutaddemu yangamba omwana alina ebintu yange byanyambako kitegeeza eno gyetugulubira eno nobaako goyamba gyewamuyambira kati
Kange sitambula we simanyi. Ebimuli bino bibyo. Aya. Gwe kwatira ko mukamawo naawe. Eno sawa. Mzee yongoze ubi. Yanganya bibi kula neti tekijala bikabulungi bantu kula butamanya bintu bivagadde muntu agamutambuza omwana w'abandi brandi. Size zizo bado yamba nje bige bitawa. Eno eri mu 15 za dola. Kati Masembe kwase biri. Ene ye 15. Nenda gisura busuri. Masembe mukwase. Soka tujekeno. Byola byataddemu ebiri omanya Masembe ne bamujjukidde. Masembe naye kwali. Byola be Masembe mbeera naye mukajja wange. Byola era kamera ndale badde kukwata okuva eri. Na muna biziza buladi. Ade mu byange. Masembe nemeddeko mwana. Agambe atya. Andie. Tugende. Tumale gagendayo. Mugane n'omugamba yo ya kisiru. Kuwe mitwale 5. Aya. Yedini. La Saimo. Mwana chaka. Nebino. Ebino byonna byange. Nabyo bibyo. Byapo ne Masembe. Byammwe ne Masembe. Wine. Si wine. Oyo bamuyita Pure Heaven. Pure Heaven kibachi. Yangambe teguba mwenge. Masembe kano yasinga okategeera yagenda okanywa. Pure Heaven si wine. Wa yogurt banange yange. Saimo we bali nnyo bali ddala muganda wange. Kakati ate bena gye sizo kwanga tutabandoza mu abaddewo nga tutandika omukulu n'ampadde obuzibu. Nkoze surprise no banasemba kukola yani yanzibuwalira naye ne badde nzibuwalidde. Bambi, thank you so much. I'm so humbled. Nine sanyu. Si oyinza obutaliraba naye webale nnyo webalire ddala neyanza webale nnyo bambi kusiima kuliko linnya lye ebintu bye tukola kuliko gibikule eriko ebintu bino tubikola just tumanya bantu be tukolera naye bambi thank you so much webale nnyo webalire ddala Mukama Katonda akuddizeewo by'omutegedde bamuyita zaamu bangambye zaamu okitegeera zaamu webale nnyo webalire ddala mukwano webale nnyo webalire ddala mbadde sikisuubira keke weeri kuliko big up Farouk man Kekyo tugenda kusukka waawo kale weewaawo ekyo kizaamu amaanyi ne tuwongera okubuuza ku baana bonna bali mu UAE nga mukola akasente kammwe era yonna gye mukoleramu si be bokka abali eyo naye nga oli mu mawanga ag'ebweru bambi mwebale nnyo kubanga tamulaba programu ya Sumulula mwebalire ddala weewaawo kale tukyali programu ya Sumulula tukyalina bingi ebirala ebijja omukulu Jacob waliwo omwami gwe bayita Jacob tiimu yonna ya Flex be babategeka ebyuma bye tukozesa sound gwe tukozesa stage gye tukozesa mu Kyamuka Kyakala omudigido bambi mwebale nnyo mwebalire ddala naye Jacob ye wa Quintet Band mubuuka muwanvu bwati Sumuli omusajja webirevu mu Kongo. Uli mu Kongo. Bannange ate oyo ye ebibye biwambu kati munnange muno mwe twogerera nga ngenda ku mpewo ngamba munnange nno Mukongo n'anoonya. Mama abaana basooka bajja si yesala obutengi ate bajja omanyisha eri mulizi bwe namuleetereka wakali omukyala era bannange mukyala wa Jonathan njagala nkitereza temanyi siri sure naye njagala nkitereze wada Jonathan tanoonya twogere tukibigamira mu Lukongo akyogere mu Lukongo Jonathan tanoonya ayina gowe kawe Zofoti kafasa tanoonya Jonathan